Ku mulamwa gw'okulwanyisa obuli bw'enguzi okusobola okuleetawo enkulaakulana mawanga ga Afrika, abakulira ebitongole ebirwanyisa enguzi mawanga galiko amatwale ga Bungereza ku lukalu luno bakuŋŋaanidde ku hoteli ya Serena esangibwa e Kigo. Pulezidenti Museveni yaguddewo olukung'aana luno era asoose na kyakutangaza ku nsonga ya mutanula okussaawo akakiiko akalwanyisa enguzi akakulemberwa Lieutenant Col Nakalema ng'atwala ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti. When I hear the villagers crying, things are going wrong, things are going wrong, things are going wrong. But if they are going wrong, what happened to the watchman, the one I left in charge of the home? Why has you not heard that somebody is breaking the window? I think let me put a watchman to watch the watchman. I think she was infiltrated by slowly some groups. You don't know how they come. Museveni era ategeezezza nga bwe wakyaliwo obunafu mu kunoonyereza ku misango gy'obulyake era n'asaba bakola omulimu guno okufuba okulaba nga babeera n'obukakafu obwenkomeredde nga bakwata abateeberezebwa okubeera abakenuzi kubanga singa ensonga eno ekwatibwa bubi kyandireetawo okutiisatiisa eri abakozi ba gavumenti. Because also you cannot sack people without reason. Because when you do that, you also create another problem. The problem you create is timidity. The civil servant should not be timid. Bannantagambwako mu gavumenti za Afrika ez'enjawulo nabo Museveni abanokoddeyo ng'abamu ku abo abongedde okukalubya omulimu gw'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Political blackmail, the untouchability, because they are politically very strong. You can't touch them. If you touch them, they can bring down the government. Museveni era aliko amagezi g'awadde abo abanoonyereza ku buli bw'enguzi. Part of this corruption is because of the population which is not fully empowered. They are not able to say no. Because when the society is empowered, they cannot tolerate all those. A bribe, why should I pay a bribe? What are you doing for me? Kaliisoliiso wa gavumenti Irene Mulyagonja yakubiriza bannansi okwenyigira mu kaweefube ow'okulwanyisa enguzi nga bo kati baakwongera ku muwendo gw'abakulembeze abalina okwanja eby'obugagga byabwe okuva ku nkagamba 5 okutuuka ku 3. We still intend to start publishing lists of leaders whose declarations are to be verified to enable responsible citizens to give the inspectorate information that they may have about suspicious assets acquisition and lifestyles. Amyuka Speaker Parliament ya kuno Jacob Oulanya ategeezezza nga obuli bw'enguzi bwe bufuuse obuzibu okulwanyisa kubanga abagirya basuusuutibwa gye bawangaalira kubanga bwe kituuka okusonda ensimbi mpaawo abawunyamu. When they go to churches, they occupy the front seats because they are going to donate big money. It's now a kind of money laundering. When you steal big money, take a percentage into church, they will receive it and they'll give you the front seat. You'll have your breakfast and it will take 1 hour. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni olutalo lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi lukyali lw'amaanyi ddala nga wakyaliwo okusoomoozebwa okw'amawanga agamu ag'ebweru agakkiriza abalyake okuterekayo ensimbi ze baba bakumpanyiza. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.